Webale kubeera ng'oli ku Bukedde TV mukwano gwaffe atulaba akawungezaako nnaku no olwaleero. Pulogulamu ebeddeko bimanyi nga bulijjo omuweereza wo Mpagi Farid nze mbeerawo ensonga nesobola okubeera nga zitambulira ddala bulungi nnyo nga bw'obuzira bwe zijje zitambula. Mikwano gyaffe abali mu bitundu eby'enjawulo tuludde nga tubaleetera ebintu eby'enjawulo ebiyinza obbayamba ne mwejja mu bwavu oboolyawo gwe ekyo ekintu ky'obadde ogayagaya ne kikuyamba okulabika nti nno olongoosa obulamu bwo ne wejjanjaba nga tolina kyamaanyi kyotaddemu. Gwe ali esayidi eyo obadde okimanyi nti ekigaji kino kyemugamba nti kikaawa nze nno nafuna omukisa omubi ne bakinkombyako nga nkimenye ne baŋŋamba nti kombako naye olulimi nateekayo ekitole kya sukaali gulu kiramba naye olulimi ne lusigala era nga lukaawa oba nga lubalala era bagamba mbu ekigaji kikaawa nnyo abasinga temwagala kulabika nno mukikombako naye ate abandi bagamba nti ekigaji liba ddagala. Ng'obadde okimanyi nti bannayuganda basukkulumye okubeera nga ekigaji ekyo bakikolamu eddagala, abamu bakikolamu empeke, abamu bakolamu ebintu eby'enjawulo, naye obadde okimanyi nti ate waliwo omubisi gwe bayinza okukola mu kigaji. Bw'owulira nti omubisi otera okubeera ng'ogamba nti ogwo guba mubisi guba gwa kunywa, guba mubisi guba guwooma, naye obadde okimanyi nti ekigaji bayinza okikolamu omubisi awa ne bakolamu eddagala lisobola okubeera nga kikuyamba. Olunaku luno olwaleero twakyaliddeko mikwano gyaffe abali ekyalo Wajjala Namugongo era nga baagala okutulaga biki bye basobola okuba nga bajja mu kigaji ng'oggyeko okubeera nga bajjamu eddagala liri empeke ezo za Dr. Sali ezikaawa naye nti waliwo omubisi oguva mu kigaji ate nga gwa mugaso nnyo. Katugende tulabe mukulu Daniel atubuulire ekiki kyajja mu kigaji, ebintu bino biyamba babitundawa, biyamba ki, babitunda ssente mmeka, munnayuganda ayina ekigaji kye ayinza kiteekawa, ye bwe mutandika okukirima ekigaji kimala bbanga ki, byonna byonna tugenda biraba. Program bino obadde obimanyi gwe ali ku Bukedde TV, genda mu ssimu yo teekamu ekigambo bino lekawo akabanga weereza ku 8338 ensonga tujja kuba nga tuzikolako. Katulabe mukulu Daniel. Amanya gange nze Daniel Mugwanya nga yenze production manager wa Unique Aloe Vera Limited. Ndi in charge w'okusogola ekigaji ne tukikolamu amadagala mangi ebyokunywa ebyolususu byonna nga wengenda okunyonyola. Kati mbadde njagala kunyonyolamu engeri gye tufunamu ekigaji ne gye tukirongosaamu okukikolamu byonna byonna bye tukola. Kati kantandike ne gye tujja ebikola bino tubigula ku ba farmers. Tulina farm ezaffe naye we ziba ziweddemu nga zikalidde nga tugula ku baki be bayita ba outgrowers. Tulina ba farmers bangi ababirima, so tugendayo ne tuba order ttaani 2 ttaani 3 naye kati nganze making sure nti olunaku lwe baba batema ebigaji ebyo nange ngendayo nenfuba okulaba nti n'ekigaji kye bampa bye bisingamu obukulu ate babitema bulungi ate ne tubifuna nga bisobola okukola ekintu eky'omutindo kubanga kitandikirawa ku farm. Kati ku farm eyo tufuba nnyo okulaba nti basala ekigaji ekyo okuva gye kitandikira. Ekigaji kye kimu ku bintu nga olaba obumonde nti oba okitemyemu bwoti ne kiraga paati gy'oyagala kitandika okugenda mu process gye bayita oxidation, kitandika okukyuka kala n'okwonooneka. Kati making sure nti ngendayo nenkakasa nti bakisaze okuva gye kitandikira eri wansi aweeru. Making sure nti bakireeta kubanga kiba kiva wala, kati ebimu ebisembyeyo tubijja ejjinja naye olugendo olukaloka luyinza okyonoona. Kati tukisala okuva gye kitandikira kijje nga tekiyiwa juice waakyo gwe twetaaga. Kati we tubireeta paati esooka eba yakukirongoosa. Okirongoosaako kusooka ettaka then n'obuwuka bwonna bwonna obwandibadde kungulu. Kati nga wengendo balaga amazzi agasooka tugezaako okwozaako ettaka eryokungulu. Then amazzi agasembayo nga tetunaba kutandika kukibikkula tuteekamu ka chlorine katte ku buwuka obwokungulu nga tumaze okuggyako ettaka. Kyekyovola tukolawo stages nti eno bucket esooka ekyoza then eddaka ekyoza then esatu ekyoza then tulyoka tandika okukibikkula nga tukikwata. Bucket esembayo yebeeramu eddagala erita kawuka konna konna akandibadde kungulu. Kati tutandika okiwaata ebisinga ebikola eddagala mu kigaji biri munda. Abantu abasinga bamanyi mbu biri kungulu naye biri munda. Kati ffe kyetukola tunoonyaamu eyo fillet ey'omunda ffe tugiyita fillet nga walabye ey'ekyennyanja kubanga tujjako ekyokungulu ne tufuna fillet eri ey'omunda kubanga yesinga omugaso. Okukaawa ekyomu ekiri
naye ekigaji kyekintu ekimu Katonda kyatuwa ku nsi nga tetukisasulidde ate woba okimanyi muno kiwonya ekirwadde waliwo ebituuka nga ebyokukaawa sooka n'obiteeka ku bbali kubanga kino kikuyamba mu mubiri gwo kati nga ffe tukikozeemu emyaka egisukka mu 5 tetukyakiraba ng'ekikaawa kubanga kiringa mukwano gwaffe tukimanyidde kati tukikwatamu ng'ekya bulijjo kati ekyokungulu ekyo abasinga bwe baba bagenderedde abawaka w'okifumba waka ng'okitemyetemye teri muntu akifumba waka n'ataddukana mulimu ka ingredient woba okisaze nawe mwenyini okirabako woba okisaze kivaamu ka liquid aka yero otuzzi otwa yero kati otuzzi otwo tulimu kemiko gye bayita aloin ALOIN kemiko eyo etankula olubuto ereetera omuntu okuddukana kati emirundi egisinga ffe tujjako ekyokungulu nga twagala kwewala product yaffe ey'okunywa okubeera mwaka akaddukanya emirundi egisinga abantu bwe banywa ekigajja waka n'addukana afunamu endowooza nti kati awo awonye omusujja gufulumye naye ng'ate emirundi egisinga okinywera awaka n'onyweramu akantu ako n'oddukana kumbe oli ku byenda ate byokosa mu nkomero ya byonna yes kikuwonyezza omusujja nga oyagala naye kujjiddeko ebirala ebyokuddukana n'okufuna amabwa era oluusi abamu bakinywa n'addukana ne n'aleeteramu n'omusaayi kati ffe kyetukola ekyokungulu tukijjako ne tukozesa ekyomunda era tetunnafunayo keesi yonna nti omuntu akozeseza ekigagi kyaffe n'akinywa mu bungi bwe buti ne kimuddukanya n'aleeta n'omusaayi yeeyo point lwaki tujjako ekyokungulu kubanga ebisinga eby'eddagala biri munda yesebo kati bwe tumala okukiwaata ekyomunda ekyo kirina stage ekituukako nekimenyeka kyokka ne kita juice nga wona waata ennaanansi n'ogiteeka awo n'evaamu juice kanaffe kyetukola okitereka n'okijjamu juice naye advantage etulina tugenda ne tukitemaatema mu pieces obutono nga wona agamba ogenda kukola katogo gy'oyongera okitema ne juice gyeyongera mu speed okuvaamu w'okitereka nga bw'okisaze nti fillet namba juice ayinza okutwalira weeks eziwera 2 naye ogenda ng'okitema pieces entonotono buli w'oyongera okikendeeza space size bagiyita surface area ne juice gw'ofuna avaamu mangu akukkiriza okukola ky'oba oyagadde mu budde kati tumala obitemaatema ne tubitereka mu drum nga abasinga bamanyi ekigagi w'okitereka ng'omaze okisala n'okitereka awo mu mpewo nekimalawo saawa neweziba 24 kitandika okwonooneka kitandika okukyuka sayini yokayoka ekulaga mu kitandika okwonooneka kikyuka kala kifuuka kimyufu ng'awo manya ebiriisa by'obadde oyagala bitandisa okukola ki okuvaamu so kyetukola oluleeta ebigaji ebyo tubiwaatirawo ne tubitemerawo ne tubisitowaringirawo mu drums kimalamu ennaku nga 2 oba 3 okusinziira ku faamu ki gy'ogenzeeko mulimu faamu nga zirina ebigaji nga bigimu nnyo naddala mu sizoni y'enkuba nga kitereeza amazzi mangi nga kyetaaga essaawa nga 36 nekitandika okuyiwa juice naye w'ogenda nga ennimiro emaze emyezi nga 6 dry season teri nkuba yadde juice avaamu naye avaamu mpola abeera ng'eyeforcing okuvaamu naye w'ofuna omukisa n'okukwata nga sizoni y'enkuba ennaku 2 saawa 36 oba ofuna juice gw'oyagala kati juice oyo tutandika omusengejjamu nga tumugjamu nga tuleka fiber eya fillet eba esigadde kati juice oyo gwe tukwata ne tukolamu buli product gye tujjamu osobola okukola products nyingi nnyo okuva mu juice oyo osobola omupaakinga nga waali nti otunda juice wa kigajja akaawa osobola okukola ngaffe kati tukola speciality ey'abaana n'abo abatayagala bikaawa ne tuteekamu omubisi osobola okukolamu ebizigo cream osobola okukolamu lotion osobola okukolamu jelly okolamu sabbuuni tukola ne sabbuuni tukolamu eddagala ly'ekifuba cough syrup kyonna ky'oba oyagadde kasita studyinga process eyo yennyini ekikola newaba toothpaste kati wali abateeka mu toothpaste gwe kasita ofuna stage eyo eya juice oyo oba osobola omuteeka mu product yonna gy'oba oyagadde kati recent tuba tutandisa okukola akatunda bakayita ka concentrate okagula n'odilutinga mu mazzi n'onywa kati tuba tutandisa okukola akatunda nga kali pure nga akatunda then n'akatunda akali mu ekigagi tuteekamu ebitundu 2 ku 100 ez'ekigagi ogamba onywa akatunda nga effect ey'okukaawa togiwulira nnyo naye ate onywa butunda naye nga bulimu ekigagi olwaleero we mutusangidde mutusanze tugenda kukola juice bamuyita unique aloe vera juice with honey tukola juice akaawa nga bwali then tukolera noono abalala abatayagala bikaawa
kati ng'abaana oyagala kuwaako omwana tayagala kikaawa. Kati leero mutusanze tugenda kukola juice nga tugaseemu omubisi. Bamuyita juice, unique aloe vera juice with honey. Kyetukola nga nabagambe wotuwa ku stage ey'okugyamu juice osengejja nga wonaasengejja juice omulala yenna oba wa butunda oba waki. Kati ono juice gwe weetaaga okusinziira ku formula zaffe. Ogattamu omubisi n'ogattamu preservatives ezinaakikuuma okuwangaala. Abantu abasinga balowooza mbu ogitunuulira naye bino ebintu osobola n'obyekolera awaka. Notandikawo factory eyiyo. Okwata bukwasi juice oyo n'osoma nti kati njagala kola product ki. Leero tugenda kola red nga tutaddemu tumuyita red naye nga it is juice with honey. Okwata ekigaji n'ogattamuko omubisi. Kati omubisi ogwo ogugatamu kiyamba okuyamba abo abatasobola kinywa nga kikaawa naye ate emabega w'obwongo oba okimanyi onywedde ekigaji nga ddagala ate n'oteekako n'omubisi nga ddagala. Kati omuntu ayinza okinywa n'anywa ng'agamu kati nywedde juice kubanga abasinga bakinywa ku mmere n'alaba munywa juice wa kigaji naye nga oba onywedde eddagala ate eririmu n'omubisi ate nga n'omubisi ki ddagala. Kati eno part ya juice with honey olumala okumixinga ekigaji n'omubisi oyongeramu ka flavor. Mulimu abatayagala kinywa nga kirimu flavor ey'ekigaji kubanga oli ne wakiwunyako bungi agamba ekyo kigaji n'akivaako. Kati tuteekamu ka flavor pakayita ka vanilla. Kati ogenda okunywa juice oyo ng'owulira onywanga vanilla juice just owulira towulira smell ye towulira buwoowo bwennyini bwa kigaji naye owulira ka vanilla. Then okwo ne twongerako just preservatives ezikikuuma nga tukitutte mu market mu supermarkets ne pharmacies ezikikuuma then ne tupaakinga. Then part endala gye mbadde njagala okwongerako eri nti mu industries eziyinza okuba nga zikuze zina system ekifumba neyita mu mashini n'ekifumba n'okipaakinga nga kyokya. Kati ffe engeri gye twakatandika ogamba neno tutandika butandisi kye tukola tumixinga nga tukozesezza heater amazzi agagokya. So buli kye tumixinga kubanga preservative togenda giyiwamu nga powder olina ogimixinga so ogimixinga mu mazzi nga gokya. Kati ogenda opaakinga ekigaji kyennyini nga kyokya naye nga tokiyisiza mu mashini eri complicated. Ezo tugenda tuzijja zifuna mpolampola gye bujja. Webale kubeera ng'otambula naffe ku program ino abadde obimanyi ku Bukeerere TV. Tukyagenda maaso n'okulabika nno tukuweereza mwena abakola ebintu eby'enjawulo tubaagala nnyo n'abanyumirwa programu eno abali mu bitundu eby'enjawulo. Ensonga ozirabye nga bwe zitambudde okuva ku kigaji nga bakireese ne bakiteekako ejjambiya ne bakiwoola oba okugigogola ne bajja mu kiri eky'omunda ne batematema mu seffuliya. Abasinga nno mubadde mubiraba nga toyinza nakubeera ng'okikombako naye bwe buzito bw'ekigaji kirina gravy oba kirina supu ekya waggulu nnyo. Katweyongereko naye katusooka tugendeko mu bulango nga tuneyongerayo soka tugende tukole ku nsimbi ate bwe tukomawo twabe mukulu Daniel atunnyonnyole kiki ekiddako. Bwe tunaaviira wano ojja kubeera ng'omaze okubeera ng'olaba juice oba omubisi gwe bakola nga guva mu kigaji. Jjukira nti programu eno sobola okulabika ng'otwegattako gwa ali esaidi eyo genda mu ssimu yo teekamu ekigambo bino lekawo akabanga weereza ku 8338 so nga zo tujja kuba nga tuzikolako.